Ensonga za Hajjati zuula ne Hajjali zikute wansi ne waggulu anti Hajjati ayongedde n'aleeta bwino omulala kusaba werabire katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso byabugagga bya musajja ebintu bino bwe byabaawo ne babitegeera nti mbitegedde n'abantu babitegedde okuba twava mu ddwaliro nga bafunye ripooti okuva mu ddwaliro poliisi gye yatutwala omwana ne bategeera nti omwana abadde akozesebwa omwami yankubira essimu ng'ali mu kkomera nga ŋŋamba ngendeyo tuteese ayagala kunkompaseetinga nnyumba eyo eri emutundwe ajjanjabe n'omwana $2,000,000 kati neŋŋamba sijja kugendayo mu kkomera n'atandika okubira abooluganda lwange n'abasisita b'oyo omwami wange ne batandika okubira abooluganda bange n'abooluganda lwange ne batandika okuŋŋamba Hajjati ebintu bino bigenda tuswaza na biki byonna ekituufu kiri nti omwami akkiriza nti ekintu yakikola naye tudde wamu tuteese kubanga ogw'omusango gwa nnaggoomola oli taata w'abaana bo na biki byonna ne bakola meeting abooluganda lwange n'abooluganda lw'omwami wange nga mulimu ne Ssekasemmambo oyo mufuti yali deputy mufuti wa Old Kampala ne mukyala we kubanga mukyala wa Ssekasemmambo sister wa mwami wange so that's why nti Ssekasemmambo yabadde mu kintu kino nnyo era yayogera nange olunaku lulamba ng'akuba essimu ng'anganya omumiitinga ng'angamba ekintu kimu jangu tugenda kuswala n'omwana waswala ebiki byonna tumuprotecting omwami wo n'omwana kakati twagala compensation jangu kubanga bona omusiba tolina kyogenda kuzza ekintu kya happeninga leka omwana wo bamujjanjabe naawe obeere ng'ofunye ki ennyumba mwogenda okujja ssente okulabirira bano abaana babiri baawo be yakuzaalamu nga bayita meeting nga waliwo ne balooya ba hajji abooluganda bonna batuuka nze bwe natuukawo ne mbagamba ekintu kino sikiriimu mukikola ku lwammwe nga mmwe naye nze sikiriimu ko Ssekasemmambo kino tukikola olw'okuba nti wagambye tokyayagala kubeera naki na mwami oyo kati tosobola kubeera nga togenda kubeera naye ate onoosaba ani obuyambi we are just offering this house still neŋŋaana waliwo ebipapula bye baawandiika simanyi okuva mu balooya ba hajji eyamaani w'emutundwe yaliwo like balina ebipapula bye baali balina ne bagamba abaali mu meeting nti bawandiikeko amannya gaabwe n'okusayininga basayininge kitegeera nagaana kati bwe bategeera nti ŋŋaanye okukkiriza ofa gye bampa ey'ennyumba ne bakinteekako nti nali njagala bya bugagga bya musajja kwe kumusibisa minisita taata amazima g'enjogera geego bye bansibako byonna ebyogerwa si bituufu ndi mukazi abadde yeerwanako nga nze abadde yeekolerera ayina bwe mbadde nnina nga wange nga nze era mbadde sirina kantu konna nti ate nteekewo embeera eyo ntwala ebintu by'omusajja kyokulala omukyala ayagala ebintu by'omusajja nga tolina omusajja tolina kumala kuyita mu bino byonna okuddira omwana wo mumuteekako ekintu ng'ekyo kinene n'omwami we era nze muzaddemu abaana omwami wange babiri kati ddala mpange ebyo nfune ennyumba eri gye bampa nga nina n'ennyumba ezange ezivaamu akasente ezisinga ne kali akayumba ke baali ba offeringa njagala bwenkanya taata nsaba bwenkanya nkukubira omulanga Honorable Minister Balamu nkubira gwe omulanga taata munyingire mu nsonga zange muntaase ebintu ebyogerwa si bituufu nti abooluganda lwange beeyagala okumanya amazima n'abooluganda bw'omwami wange abaali mu nsonga ezo bakubulira ekyaliwo sikkiriziganyanga nako nabo era n'omwami wange byabadde nga ŋŋamba okunfalinga nabigaana taata nga njagala justice. Yes buterevu oyo nno ye Hajjati zuula ensonga ez'okuba nti Hajji yakabasanya omwana we akyaziremeddeko era akyazikutte n'amaanyi nnyo ddala. Bangi babadde beebuuza lwaki Hajjati zuula asirise nnyo mu biseera bino ng'akatambi kakyuka ne kamutunuulira nga bagamba nti bino byonna apanga bipange kusobola kubba Hajji. Abeebuuza lwaki asirise mu kaseera kano bye bamwogerako bituufu ddala ayagala kubba Hajji oba bannange
afuddeyo n'akakasa nti Hajji yali mu kubeera nga apangapanga okubeera nga agezaako kutereeza erinnya lye naye nga ddala kituufu Imbo yakwata omwana. Zino ensonga ez'akalema bannayuganda. Kooti y'abantu guno omusango nayo yagulemereddwa. Olaba abantu bulijjo ensonga zituukawo ne banguwa mangu okujajinga era nga yo kooti y'abantu etera okumala ensonga. Eno guno omusango gwo ne kooti y'abantu gwagiremye anti waliwo ttiimu Hajji, waliwo ttiimu Hajjati. Nga ttiimu Hajji egamba kituufu Hajji bamuwaayiriza baagala kumubba bya bugagga, ate ttiimu Hajjati egamba nti omwana ddala baleka bamukabasanya. Kwegamba guno omusango gwalemye abantu era kumpi bagulekedde kooti ebeere nga yegusalawo, ebeere nga yekola okunoonyereza, ebeere nga ate munnange evaayo n'amazima amatuufu ku nsonga zino kuba gwabalemye. Kooti y'abantu eyanguwa okusala omusango era byo kasita gutuukayo dakiika budakiika nga bamaze dda ogusala, naye guno gwo gukyabatuddemu. Kakati nno n'omukyala Fulufiga alina byayogedde ku nsonga zino. Kusaba nkulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Nobeera mu maka n'ogaziya amagulu n'onyumirwa n'ofuna otulo bakuzaala gwe bawayonkambwa n'ofuna otulo ng'omusajja yakuzimbira ekizimbe ng'ekyali mu kkomera, osobola okufuna otulo ng'oli muntu be bantu boogera bokka batambula bawuununa tebalina na ssanyu ku mitima, balina amaziga mbalabirawo balima n'amalime gali wano gatambula butambuzi ne bakola bati kakulu. Katonda bapanisize balina ebizibu munabangoye kungulu bawunya amanyuma, balina ebizimba mu nyuma, balina agalwadde mu mbuto tebava mu malwaliro. Katonda abapanishinga nagano omuliro gwokera ku nsi nkuzaayo, omuliro gwokera kuno ku nsi, omuliro gwokedde abantu ku nsi kuno. Katonda apanisinza abantu. Kyandibadde kyakuyiga nnyo buli muntu n'otandika okukola n'olya ssente yiyo neyo gye bakuwadde mu mirembe ng'olina akuwadde. Kyova teri muntu agaba bugagga tebakulimba, teri agaba bugagga paiza musoni newakera ku masana mpa akawumbi obugagga tebabugaba bakola bukole. Ne bw'olikeera ku masana ofuna akakuwadde wali tebagaba bugagga. Success and fair based on reality akadabuka aja misigondo. Obugagga tebabugaba, tebabusikira ate tebabulonda. Obugagga bakola bukole. It's your mind, it's your own hand. Nebori basente z'omuntu meka toligagga ate toliba na mirembe. Nebori bebya obugagga byemeka no bikumpanya nebeka abantu abakumpanya takali abantu basengula n'abafu. Basengudde miramba abafu basengudde. Wallahi ya Mungu omusanga kukubo nga wuuno yeka. Nga tambula nga azimu. Abana bakoze bannabe bikolobere mu Dubai eyo. Naye wallahi ya Mungu the end of life omusanga wuuno nange fulungu. Nga talina kiddako. Nga talina kiddako. Kubanga tebyali bibye. Babirega maboli mala okubba bakubbe naawe. Ekikyo tekiriba kikyo. Ate nawe tolibera kya munno tewali afiira munne. Yes, Buterevo yono ye mukyala Fulufiga nga yeebuuza omukyala Hajjati zuula jajja obuvumu obwebaka mu nnyumba mu maka omwami ge yamuzimbira nga omwami ali mu kkomera. Yeebuuza omukyala ono jajja amaanyi agebaka mu nnyumba ng'omwami eyamuteekamu ssente eyamuzimbira amakaago ali mu kkomera bambi ali eyo mu nkomyo tamanyi kiddako. Fulufiga ye yasaliddewo deddiiro era ng'ali ttiimu Hajji ali era yali ku ludda luli olwa Hajji olugamba nti ddala Hajji teyakwata mwana wabula bali mu kumusibako matu ga mbuzi kumuliisa ingo. Katulinde tulabe wa gye binaggweera naye ng'ensonga zikutte wansi ne waggulu era ng'essaawa yonna Hajji asuubira okukubeera ng'agenda gasimbagana mu maaso g'omulamuzi ate abeere nga abitebya era ng'abantu basabye nnyo poliisi
ne bekikwatako bonna aba security okukola okunoonyereza okumala okuvaayo n'amazima amatuufu kubanga Hajjati bw'aba ayogera alaga nti ate yeye mutuufu ate ne Hajji naye bana bali mu muwolereza we baba boogera mu butuufu olabira ddala nga Hajji bali mu kumuwaayiriza n'okusinziira ku bintu bye bajjeeyo eby'omukyala background y'omukyala nti yali yalimba Hajji nti muwala wa minisita ne batulaga n'obukakafu obw'amawulire nga bukedde amawulire yagakuba nti Hajji yali awasizza muwala wa minisita mu butuufu kirabika Hajjati ono aliko akabuuza naye ate bw'owulira nga ne Hajjati ayogera mu ngeri ye owulira nga ddala naye mutuufu kwegamba zino ensonga bw'ozeesibako oyinza okukomekkereza nga otabuse omutwe mu bufunze ng'oli confused nga tomanyi mazima ge galiwa nkugambye omusango guno ne kkooti y'abantu gwabalemye kooti y'abantu ye kooti ibadde eyanguwa mangu okusalawo omusango negamba ono ye mukyamu ono ye mutuufu negamba ono akomererwe ono asonyiyibwe naye olaba kooti y'abantu ekyalemereddwa okusalawo ku musango guno nti gusingaani mu butuufu omusango munene era nga wano kooti bwegenda okubeera nga ebiyingiriramu ekola okunoonyereza bazuule ekituufu oba ddala Hajji yakwata oba teyakwata bali mu muwaayiriza baagala mubbako bya bugagga nga bwe tuwulidde bijja bitambula naye ensonga zo zaatabuse zirumya omutwe era omuntu yenna bw'ozeesibako oyinza olulumi w'omutwe bw'owuliriza Hajjati alinga omutuufu ate bw'owuliriza abawolereza Hajji nabo balinga abatuufu kwegamba gw'omulabi naawe ayagala okusala omusango guno n'okomekkereza ng'oli confused nga kyetaagisaamu security yennyini okubeera nga ekola okunoonyereza ne bazuula amazima era omukyamu ku bano n'abeera nga ate munnange avunaanibwa butereevu nyongera okujjukiza tebadde kujjika media era nga gwe wena tanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribing olikinge okommentinge ate era osharinge tuyagala kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onawona toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mubatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala weekuumire ku mukutu ogwajjika media subscribinga likinga commenting endowooza yo butereeva wansi mu comment section bw'oba olina kyonna kyeyagala okubeera nga otuwa bulamu osobola okuba nga okiwandika butereevu wansi awo mu comment section era tujja kuba tukikyusaamu tukitereezaamu nga bw'oyagala kikyusibwe kale nyongera okubeera nga ate kuwagaliza olunaku olungi akuume atakuumira mpeera mweraba.